بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، ثم أصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Tweyongerayo mu kitabo kyaffe ekyakiida ekya Saffi Athalithu al-I'dadi, kitabo kya Saffi eya senior 3 oba amugiyita senior 4 eyawaffe y'Oluwarabu. Tugamba nti twakoma ku akisaamu tawassulu al-mashruu, oba twalaba ku akisaamu tawassulu twali ne mamnuu ne mashruu. Netulaba akisaamu atawassulu al-mashruu twaziraba ez'essatu. Tulina tawassulu ila Allahi tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi wa sifaatihi, twagulaba omuteeko ogwo. Ogwokubiri twagulaba nti atawassulu ila Allahi bil a'maali as-saaliha, twagulaba n'omuteeko ogusembayo atawassulu ila Allahi bidu'aa'i al-muslimi as-saalih, nti okubeera ng'omuntu asembera eri Allah ng'akozesa edduwa y'omusiraamu omulongoofu. Katugenda kulaba ku omuteeko gwa tawassulu ogwokubiri. Giri miteeko ebiri: tawassulu mashruu deni atawassulu mamnuu, omuteeko ogw'okusembera eri Allah ogwaziizibwa oba ogutakkirizibwa oguli mamnuu. Tugamba wano wali twalaba li tatakarubu ila Allah, twabiraba ku tawassulu. Kati wano tugamba nti atawassulu mamnuu, okubeera nga kuli mashruu twalaba nti okubeera nga omuntu asembera eri Allah tabaraka wa ta'ala naye nga akozesa madalla alayhi dalili min alkitabi wa sunna, ng'okusembera okwo kuliko obujulizi either mu Qur'ani oba mu hadithi z'omubaka. Kati tawassulu mamnuu eba mukhalafa dhalika, oba yo eba opposite yakiri, oba al-muqabil, opposite yakiri kye twalaba. So wano tugamba nti tawassulu ibaada, kiyitibwa okusembera eri Allah ibaada. Ogwo guba mulimo, kuba kusinza ibaada. Tugamba nti wal ibadatu la budda an takuna mabniyatu ala al-ikhlasu lillahi wahdahu wal iqtidaa'i bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Nti ate kiyitibwa ibaada la budda, eteekwa buteekwa must, an takuna mabniyatu, eteekwa buteekwa kubeera nga ezimbibwa ala al-ikhlasu, kubeera nga omuntu akikola kusiimisa Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu, ala al-ikhlasu lillahi wahdahu, omuntu akikola ng'anoonyamu kusiima kwa Allah tabaraka wa ta'ala yeeka. Wal iqtidaa'i bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, na kubeera nga omuntu agoberera kuteeka mu nkola, kugoberera mubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Kati bayita ibaada, buli ibaada yonna buli omuntu akikola ekisooka ikhlaasu lillah, alongoosamu atukuza naye nga ekintu ekyo kyakoze akikolera Allah tabaraka wa ta'ala yeeka, kyekisooka. Then ekyokubiri iqtidaa'i rasulu, kubeera nga agoberera mubaka, kuteeka mu nkola mubaka nga bwe yakubeera nga akikola. Oyo ibaada nabbi yagikola nga atya, nawe kyolina okubeera nga okola. Nabbi bwekyazakola lwaki gobeera nga okikola? Nabbi teyakikolako, lwaki gobeera nga okikola? Mulimu ebintu ebimu ebyenjawulo ebizimbibwako, tujja kubiraba mu maaso awo inshallah. Naye nga tuyitibwa ibaada wano mu akida yaffe nti omuntu alina okubeera nga anoonyamu kusiimisa Allah. Ekyokubiri tukikola tugoberera kukisa mu nkola mubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam nga bwe yakola ki, bwe yatulagira bwe yakola. Tugamba nti wa ayyi, otegeezaamu nti wa ayyi tawassulu kharaja anil aqsaamu thalatha al-mashru'a fa innahu tawassulu mamnuu. Nti wa ayyi tawassulu, era okusembera eri Allah kwona kwona, kharaja anil aqsaamu thalatha, okuli wabweru wagiri emitego twalabyeko essatu, al-mashru'a ejakkirizibwa mu mata gaffe g'obusiraamu oba mu sharia yaffe y'obusiraamu, fa innahu tawassulu mamnuu,
okwo okusemberera Allah kuba mamnu'u, kuba kwazizibwa, kuba kuli haramu. Nga katawassulu bijahi ahadu min almakhluqina, ng'omuntu okubeera nga asemberera Allah ng'akozesa ekitiibwa ky'omu ku bitonde kwaba abatonde ba Allah. Nga abamu basemberera Allah nga basaba nagamba through Jesus Christ, ne bayita mu Jesus nga Jesus ate kitonde kya Allah. Kati gwe bagamba oti through Jesus ng'osemberera Allah noyita mu kitonde oba mu kitiibwa ky'oyo gwetaddewo yena yena oyo, oyita nti okwo okwesemberera Allah kuli mamnu'u, kwaziyizibwa. Oba okozesa ekitiibwa kya Nabbi waffe Muhammad ow'ekitiibwa nga ki nobeera nga okozesa kitiibwa kye, eyo tawassulu oba okwo okusemberera Allah kuba kufu, tekukkirizibwa. Allah ffe tumusaba direct nga aya mweziraba bulungi Nabbi ya Allah bagamba Nabbi waffe Muhammad nti فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Mulaba bulungi aya eyo Allah ng'agamba tebakubuuza abaddu bange kunze bagambe bulungi ndi kumpi nabo, nti gwe kennyini obusobola okwetuukirayo, si kubeera ng'oyita mu muntu, osobola okubeera ng'osaba Allah direct nga tewaliwo gw'oyiseemu wadde oba okuteekayo ekitiibwa ky'omuntu yenna. Tewaba tulaba mu maaso wano eno tugamba nti katawassulu bijahi ahadu min almakhluqina, ng'omuntu bw'anaasemberera Allah ng'akozesa ekitiibwa ky'omu ku bitonde bye, au bimanzilatihi, oba n'akolesa ekifo kye taito ye, nti nga gwe nkatugeze nga Abubakar Siddiiki khalifa eyasookera ddala, n'okolesa ekitiibwa ky'oyo oba ekifo kye taito ye oba kyonna kyonna, oba wamakanatihi, oba n'ekifo kye. Abamu bakozesa okolesa ekifo nga bagenda ku malaalo g'abantu, abamu bagenda kati nga bagenda ne waseeka waffe Nuhu Mbogo, abagenda e Kawempe, abamodulu abo mubasinza bakolesa entaana bateekawo sente basaba Allah ebintu modulu. Abamu bakozesa makanati, basobola okukolesa makaani kimwe miteeke ebyo makaani ekifo nga abagenda abagenda Neisaburi, abamu bagenda eno ewa Guramu Ahmad Guramu, abamu bagenda eyo ne bajjayo obutakataka bwe basinza ne babeera nga bateekawo mbu ttaka ttukuvu, mpozi ettaka lyabwe liri mukaddasun, bingi bye bakolesa abamu. Kati oba makaani makaanati kitegeeza era levo ye oba ddaraja ye, ng'abamu tubamanyi nti wano mu magye gaffe ag'obusawo tulina abajeno, tulina bakano mu betyo. Kati n'abantu tulinawo abantu abamu ng'ekitiibwa kye either nabbi oba mu sahaba oba ki, abamu batuuka n'okusaba dduwa ezitaliimu mu Badiri, basaba bali abalwana e Badiri ne bagenda ne babalwanirako ku ntalo mu dduwa ya Badiri, modulo ng'ebyo ebintu ebirimu embeera y'obushiriku. So ebintu ebyo obusiraamu tugamba nti buli bw'obeera ng'okozesa either abafu oba buki, tugamba nti oba ovudde ku milla, oba ovudde ku nkola yaffe ey'obusiraamu entuufu gye twogerako eya tawassulu gye twasomyeko ey'emiteeko esatu. Tusaba abantu balamu, si bantu baafa. Twalabye nti era wali mulembe gwa Umar ibn Khattab yagenda ye Abbas abeere nga basabira ku nkuba, yamugendako nga mulamu yaaliwo. Nabbi waffe yali yafa, singa baali baagala bitiibwa bandikuza Nabbi waffe Muhammad, naye yali yafa ne bagenda ku mulamu bagamba bidu'a muslimu as-salihu, ogelesa musiraamu nga mulamu bulungi hayyani, mulamu si muntu mufu eyafa edda. Era wano batugamba wano tulinga mu maaso nti wamakanatihi bimanzilatihi wamakanatihi, ekyo ekifo amakulu gegamu either ddaraja ye oba taito ye oba ekifo kye kyonna kyonna mu maaso ga Allah. N'osembesa omuntu oba yenna nga olaba abantu abakolawo shiriki mulembe gwaffe, mulembe gwa Nuhu alayhi salaamu, waliwo abalongoofu bababulamu ebibumbe. Olwokuba nti baali balongoofu nnyo, abantu ne balina n'okubeera nga babisinza nga basaba Allah nga bayisamu ebyo ebintu, n'abaateeka amasanamu ku Kaaba. Era abantu abo baali bamanyi nti amasanamu gano getuusa dduwa zaabwe eri. Kati ne waffe wano mulimu abantu abamu abamanyi nti akabaani okakwata bw'oti n'oteeka ku muliro, omuuka ogwo ogunyoka gutwala dduwa egenda mu maaso ga Allah eri n'etuusa ewa Allah. Abamu bwe tebakkiriza nti bateekawo obubaani nga basaba, ng'akabaani bw'okateeka bw'oti ku muliro ne gunyooka nga obubaka dduwa eba egenda. So embeera bw'etyo tujja kuba tubiraba insha Allahu tabaraka wa taala. Tugamba wano nti wa amma istisqaa'i Umar radiyallahu anhu bil Abbas fa innaha
kana tawassilan biduai la gairi, nti ate kuno okwa Umaru okubeera nga asaba Abbasi abeere nga abasabirako enkuba nga bwe twakiraba wali emabega, tugamba nti kuno kwali fa innaha kana tawassani biduai, kwali kumusaba kubasabira wa Allah nga bayita mu dduwa y'ono la gairi, temwali mu kantu konna nti oba kitiibwa baki. Nagamba nti idh law kana tawassani bilijahi, tesinga baali bagezaako okubeera nga besembera eri Allah na bilijahi na kitiibwa, lakana liwajibu tawassulu bijahi nabiyi sallallahu alaihi wasallama, ekyandibadde ekikakatibwako ennyo ekiri awula bandibadde basembera eri Allah nga bakozesa kitiibwa kya nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, li anna jahahu bakin ba'da mautihi. Agamba nti olw'okuba nti ekitiibwa kye kyasigalawo oluvannyuma lw'okufa kwe, kyo ekitiibwa kya nabbi waffe Muhammadi kyasigalawo oluvannyuma olw'okufa kwe nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. So tujja sooka tukutule mu muuka awo.